Mamdu munayo nonsonyiwa nakava mu ddwaliro. Batugambye. Naye bambi kati ndowooza ne omujjamba nekomyewo sina maanyi mbadde sala kwambuka eyo waggulu. Kale tetujje. Kale bambi. Kale. Tumulinda mukyagayo paka gwe. So yagambye mbusimanya era gundi olunaku alumanyi na buli kimu. Yagambye mbusimanya yamanyi olunaku amanyi ekiseera mpedde mawongambire nti omukazi aganye mpulidde bange namugamba kirenga omukazi okamugambe ngenda Uganda yitawo happy birthday to you happy birthday dear mami. On the beats. How are you? On the beats. Banange tusonyiwe mukwano netumaliriza kati newe mujja kakati wali awo. Mukomyewo. Soko mumpeko katono. Mum Dubai. Mum Dubai. Munayo nonsonyiwa nakava mu ddwaliro. Batugambye. Naye bambi kati ndowooza ne omujjamba nekomyewo sina maanyi mbadde sala kwambuka eyo waggulu. Kale tetujje. Kale bambi. Kale. Tumulinda mukyagayo paka gwe. So yagambye mbusimanya era gundi olunaku alumanyi na buli kimu. Yagambye mbusimanya yamanyi olunaku amanyi buli kimu. Toli yayemba danga yabane Shakira. Kale Shakira namuga Shakira kumanga wose mu Dubai. Omanyize ennaku z'omwezi yazaalibwako. Kale nasoka nambuuza ko mabega keyo nasakanye n'agamba muswadde. Kana bana aginoonya nagira ku passport ye. Era badde asubiza mbu asobola okubeerawo olukwe. Naffe tuli bagezi bagamba nti nno omufumbira ya kirenge. Ate bagamba nti nno enswa bwekyusa eriiso nga nawe okyusa envubo. Naffe kye twamukoze tukikoze before. Kubanga abadde asuubya ntujja kumegashwa sobola sogana ne mugamba bamugambye Nyondo mulwadde. Yagamba Nyondo nawana alwalako olululu. Abulayi nakwezo yagadde n'ekiba kinyero n'obangamba nti ki. Nawaba afaka abeere director wiki tajja kuba amanya abantu aba. Irene Nyondo bebayinza okukolawo obubadi ne Fati ndowooza beba abantu basatu abasobola okukolawo obubadi. So gwe natula bali ku Nyondo Media banange kiba kirungi nnyo omuntu okola ki okusiima omuntu akola ebirungi okolayo ku bupata obwenjawulo. So mu Dubai tugenda kumukubako surprise n'amazzi tugasinye we gali mu fumbiro. Kino kiri masi ayina okunaaba n'ebisoko gye nyumye banayiwe. She's putting on Nyondo gleam. Yeah. This is my mommy. Really nice. And wow. Ready for the surprise of my So, naye mumanyi ekiriwo kikino katugenda kusirika mpolampola oba konkona ono ekitoji gyeziri mami naawe t-shirt zonna gyeziri kati tugenda kola wetu
Mami osobola okuteekako endala weziri t-shirt sawa nnyingi so tugenda kulaba ekite Shakira ogenda kuyimirira ku mulyango oba konkona kati gulawo bw'ogulawo mugambe happy birthday Mum Dubai agenda kwekyanga mukwekyanga tumukabe abaana bagenda okumukaba mumukabe tumugabe ekintu kimu kale fe tugenda omukaba kuba kati mumuli balenzi just mubere wali eri kugamba nga mujubisa ndozo okitegeera banese tubadde mwangu omanyi wadde ogenda kaaba gwe yadda disappointing bannange lero tubadde byangu naye nga Ajje Foods and Cakes yatufumbidde keki yino yagitwadde nga kirabo nemmere atuwadde era eriko Mum Dubai yagidesigninze bali tunagisanukula happy birthday Mum Dubai so bale tusirike bajja kujjawo ku mulyango batuwulire abiwulire ebintu bye basobola okuddayo oyo omukazi si mmere kubanga twagala nti byamusinza amagezi Mum Dubai mumanyi tugajjeko bw'ayingira gona tugateekeko happy birthday kusekako Bana go nali ku Nyondo Media of course yenze Nyondo Rozet nga bulijjo yes tugana fe ku surprise nga omuntu waffe gwe twewulya Mum Dubai atubereddewo nnyo mu ngeri atubereddewo nnyo mu ngeri nnyingi so no resonga etuguze ebirabo keki ino weeri Ajje Foods yekikuttemu netufumbira emmere yakabinga mu bitegeera so lwaliro kiggwa wethe omuntu omu ate utakola ki takyaga tuteesateesa bulungi nnyo nga bwolaba naye katusanga omanyi njogera nnyo kasooka nteeketeeka wana abantu Shakira gugendo yimidawo bakonkonera wonna ng'okola ki ng'ogulawo bwe bakonkona nga tujjako gundi tekuli busumuluzo just gulawo buguzi wagule gweyimidawo ku bbali kyemanyi kiri ekintu kimu ayinza okutuddukako oyo omukazi naye tagenda kudduka tumuyina agenda kuva ku bitagera tusinga maanyi tumuyina yimiriraawo mukama muyina amaanyi kanzinemu ku mazina obumasamasa taata bana mufollowinge Nyondo Media musubscribinge wobanga onayo omuntu oyo naye gwendegadde okusiima tusobola okukolera akantu ak'enjawulo nga kano nobeera nga ate okola ki ng'omusanyusa mu birthday parties zino zi wedding engagement rings ogenda ku proposing eri muntu genda Ntegeko. Ntegeka matala. Ntegeka matala. Ekiseera mpedde mawongambire nti omukazi aganye mpulidde ng'abantu bange namugamba kinenga omukazi okamugambe ngenda Uganda yitawo maamu yitawo tusanyusekokola sooko gye mami tolwana muleta amazzi tolwana temuyira ku mutwe just kuva wano tolwana mami tolwana ngere bya ddembe nedda Mum Dubai tolwana
olunaku luli special eri ffenna wano nga mutulaba eri omuntu omu mami waffe mami Dubai era timu nga bw'ogiraba ya Nyondo Media y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. First of all njera kutala kasaka n'okwebaza bonna bali wano eno. Nyondo Media ebali mu mutima era ebali mu ssaayi ensonga lwaki olaba nti buli mwezi nga yambadde t-shirt ya Nyondo Media ng'ate era bennyini bagenda maaso n'okubanga batumya t-shirts zino eno olw'ensonga nti baagala ekintu kibe nga kitambula era bakisupportinga mu ngeri emu obw'endala. Kaseera kano baali badde nga bali mirimo gyabwe nga bakakalabya naye olwa Nyondo Media bewadde no beera nga tebakola ki nga bajja nga beeyunga ku mukolo gunene ogw'olwaleero yenze Nyondo Rozet nga bulijjo naye nga nkoowola gwe wenna gy'oli nga wandyagadde okuba nga osanyusaako omuntu wo yenna parties ez'enjawulo osobola ogenda maaso nga otukontakita ku namba zaffe ne tukolya akantu okafanaganako bweka tekitagisa ssente empitirivu nnyo okwata akasente katono ate obeere nga obako n'omuntu wo gwewunyisa oba gwesurprisinga ka birthday nga kanene nga tanakyamanyi ate abeere nga anyumira obulamu kampe akazindaalo eri mami Shimi ate abeere nga ababuuzaako olutalo luno bali lw'amaanyi nnyo okuva gye twatandikira ddala omukyala Mum Dubai abadde n'empaka nnyingi. I'm sorry to say this naye tabadde muntu mwangu wa kutuusa wano eno naye ng'omuntu abibaddemu asizi ddala okuba lutalo lunene eno abadde mami Shimi mukyala Doni ate nga ye Irene. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Manya gange nze Irene mama Shimi mukyala Doni pauzo mbwati gonna gange abalabi ba Nyondo Media mbeebazizza nnyo mwebale nnyo kulwa Nyondo Media kutubeererawo nate olunaku lwaleero celebrating a birthday ya mami Dubai era I wish you a happy birthday mami Dubai. I love you so much. Shimi loves you. My family loves you so much. Thank you for being there for us. Naye nga tobadde mukazi mwangu kutuusa wano tobadde mukazi mwangu naye nange nkufumbidde bagamba akufumbire y'omutwe omufumbira yagere ate mbuno enswa bw'ekyusa eriiso nga nawe okyusa envubo kati tumusinziza. By the way people ngaffe aba Nyondo Media simanyi Luswahili, someone is going to speak Swahili here. Ngafaba Nyondo Media, like Nyondo Media YouTube channel, the members, we're not only having Ugandans but as well some other people from some countries. My friend is here, is far from Kenya, but she's part of Nyondo Media. She will just say hi to you. Maybe she may speak English or Swahili. You just get to know that we Ugandans, but as well we work together with Kenyans or other people from different countries because we all the same. Yeah. You're welcome, my dear. Okay, hello. How are you? Yeah. My name is Mary. Rose is my friend. We have been working together before. Yeah. Now we just met here again. We are still friends, and so happy to be invited to this birthday party. And you remind them that you're Nyondo Media team. Yeah, I'm Nyondo Media team. I've been on Facebook. I joined on Facebook when I was still at work, and outside here I'm still also following the Nyondo YouTube, Media, the YouTube, the Facebook, and also on the WhatsApp. Speak some Swahili to those people who are there. Kwa watu wanajua Kiswahili, habari zenyu. Mimi natoka Kenya na Rose ni rafiki yangu sana. Nimekuwa nikimfuatilia kwa Nyondo Media. Like nimekuwa ako kwa YouTube, kwa Facebook na kwa WhatsApp yote. Nimekuwa nikimfuatilia na huwa na like program zake na everything that she does. Napenda. Asante. Wow. Thank you so much. One thing, tell them those who would like to surprise their friends, do something for them like this. We can organize this as Nyondo Media team. Okay, kwa wote wanataka kusurprise marafiki zao, birthday party, kuna shower, kuna baby shower, any party mnataka kusurprise marafiki zenyu ama familia zenyu, Nyondo Media is here for you. Thank you. Okay, dear. This is my mommy. I can't really fail to give her a minute to say hi to people. I'm so much excited to see you guys here. Mami, by the names of gift. So sikie. Nasikiza. Sijui Swahili mzuri lakini nitaongea kidogo. Okay, speak English. Swahili kidogo. By the names of gift, Mami Nyondo Rozet. I'm so much excited and I'm happy. Mama Dubai, he will love you so much. Happy birthday. I wish you all the best. Yeah, thank you so much. So right now, she's coming on a song, she's dancing, and then we will see what to do next.
bakisiba wano jakuwa na kazindalo mama pola just nenda pola ya kutandisa atya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wananga bulabi ba Nyondo Media mwenna sikkiriza wallahi. Tobirabangako. Wande tobimanyi. Nasibirabanga era mbirabidde ku Nyondo Media. Rozet bannaye neyanziza mwebale kunjagala mwenna nsaba Allah abawe bulungi bwerere wallahi sikikkiriza. Abitokayo. Yadda sikitegedde kubanga ono yangambye nti Rozet mulwadde nnyo. Ngamba shakejjo nti genda yoso. Nekasoka tukimenyeewo nkyali mulamu nnyo Mukama mpa omukisa nneme kulwala. Allahumma amina. Kati nze wankubidde nengamba sina mayi singa natambula ali ninankubira najja nanyigira n'okunyigira nengamba ye nga munyiivu nanga tugende sagala asuubiza muntu nesituukiriza situuka ne Mukama tugende. Airinda wankubidde kasimu ng'amaze ogaana nezigwamu ambadde wange nengamba kansooke mukubire. Omukazi n'alinnya ku jjiiko naga sina gye ŋŋenda nemugamba bannange nze sisobola suubiza muntu simanyi byakulimba sobola suubiza muntu kintu ne sikituukiriza nyamba buyambi tugende tumaleyo essaawa egyo n'asooka n'agaana esina gye ndaga nze nkyalina byenkola biki naye kyanga kyangaawo eŋŋamba osaaga neŋŋamba kansooke nkubire Rozet mukubira paka netukufumba paka okyuse mugambye ndi mu ddwaliro nkubiddeko Farida nemugamba kusabunye mupe ku mama Dubai nangamba Rozet byo byerabira omukazi agumye tabadde mwanguye wakutuusa wano nangamba Rozet akwagala kusebo ono yangamba mbu yampadde n'eddagala yaguze eddagala nga lya Rozet naye tulende ngamba ono mama Dubai era bw'olabye eddagala n'ogamba nabadde wakujjanca nangamba tugende kati senkya sina budde nga sijjukira nako nangamba nga bano bennagambye bano bajja kunjira amazzi sijja fuluma mu nju yakakasa naga niwamufa mutya nawana aba Rozet sijja vaawo bannaye mwenna nsenso balaba bannaye nomande ndudde omulaba so mu bwangu naye kantwale okwebaza bambi bonna abali wano of course nagidde ku Mum Dubai olwakadde buli mumu yalibadde ne buli mundu sakayiyanjula mu dakiika ng'emu 2 amanya Shakira Kyeyune Mum Dubai tumumanyi nnyo Mum Dubai mumanyi nnyo era mukazi mulungi ye mukazi gwenna akasooka okulaba alina omutima omulungi atubeereddewo mu mbeera nnyingi nnyo thanks so much mama. Wow. Ne mchala Doni naye ono. Amanya gange nze Irene mchala Doni. Ajati bambi Mum Dubai, happy birthday. I love you so much. Wow. May God protect you always. Thank you. Nega nawe mchala Doni tukwebaza nnyo omutima omulungi. Bambi ubali nnyo kutuyimirirangawo. Toli mulungi just kungulu kyokka n'omutima mulungi. Keep it up. Obale n'okulimba togenda kulaba ggulu. Ndiya tusaisa okulaba. Abana bana Nyondo. Abana ba Nyondo ndi wa Nyondo. Yadde mba mukama oli naye. Amanyo mumoli.
nzanko kidomole oyo owulidde omutegedde ate obera n'ebintu mbeera ne buli kimu ekiriibwa nga kiva waffe so buli mwana yenna ayagala ekintu kyonna omuntu yenna basobola okukonako nabeera nga wonna wooba oli kola deliveries andi fe abaana banyondo twesupportinga kyekyo tukusupportinga mama Dubai natusupportinga mukyala Doni natusitula Nyondo nebeera nga eyimirirawo ono ye makeup artist wa Nyondo Media amanya amanya gange nze Nyondo Witten Mum Dubai guno gwe mulundi ogusoose okulaba ngamba lesi mbagambe waka nyo nagamba ki kyekisobola okujjukirako nagamba ki engeri gye yayisaamu alinga sister waffe omukulu nengamba ntya omukyala nengamba ntya muntu mulungi nnyo akufaako mu buli mbeera yonna abeerawo so Mum Dubai thank you so much nabagamba Irene naye wamwogerangako abakyala naye nga Mum Dubai ekituufu kiri nti ofaanana sister waffe omukulu so obadde omanyi ensonga lwaki nkwagala ensonga nnyingi nnyo naye neyo nkulu kuba buli nkolako bwendaba sister wange olina ebintu byewakozaakoza omulaba ati Mum Dubai kino tumulabuno ayina engeri gyalemera ku muntu ng'obadde okoze ekintu galaba bwabeera nasudiya nasaamu supu yono sweetheart again the names just names like my name is Mary and happy birthday Mama Dubai. Okay dear, thank you so much. Mami wafe again gift happy birthday Mami Dubai. Webale yona effort joteka mu Nyondo Media. Mami Nyondo Media. Wangano okufumbirwa mami ate wagano kudagana kitange. Okulabagana kwali mamuza. I'm happy to see you again. I wish you all the best. Wow. I come to this beautiful lady here. Amanda ganze Aisha happy birthday Mum Dubai. Birthday sikumanya nga nkuwulira buulizi. Mulabe mulya ku radio n'okulya ku nomula. Mulabe mbadde nga muwulira ku gundi ku Nyondo Media. Muna happy birthday. Okay. Amanya gange nze Ibra. Tusiime nnyo kwa ndi part of Nyondo Media. Okay. Mama Dubai happy birthday. Sina bingi byakwogera naye birthday. Amanya gange Lawrence Rubega amba mpita Boyka Hazard. Nyondo Media se Nyondo Media squad security wali wonna oyibaida ono yakulira abana batashimanyi ono yakulira squad ya Nyondo Media ne unakulolwa lero bali nakukamba lwachi nsonga ogizamu koleti nawe bitegeera otherwise ate yemkwano manya gange nze Kalisa Dennis manya gange nze Kalisa Dennis naye kyembadde nsaba Nyondo Media kanetume Nyondo Dennis this is love Nyondo Dennis so kuva n'olwaleero Nyondo Dennis obale taata obale kubeera ono mutabani taata we muto kojaawe I mean Nyondo baby lete shiga Farida we kweka kita ali minni taqabiya ula shuyan la shinti maji minni taali sala yani subhanallah ana qabiya nafal wahad ma araf shu ana sawi taali qul shay inti minu خدامة ولا مينو خدامة شو انتو خدامة انا يعني شوفيني ليش ما في مشكلة على بكلا ليش على بكلا انت من ليش يعني ما اعرف عربي كده مشكلة ولا سيري اوغندا انجليزي شوية اوغندا خلاص فقط صبر شوية هذا ماما دبي ساولي له birthday مال هو مال هي happy birthday ماما دبي اقول في عربي شويه لا مشكله ما في مشكله والله اوكي ماما السلام عليكم وعليكم السلام in Arabic happy birthday sana helwa wala sana helwa انت helwa wagidi helwa wala naqول لك
Mama Dubai. Sana hello ya Jamil. Sana hala Jamila. Inti Jamila. Wagidi hilu wa inti wadi hilu wala gulle. Mama Dubai. Webale bambi kutuka ku birthday. Omazemu amanyi gwe. Gumanya utalemba ndala business sina chemanyi ngasagala kitegede oyo omukyala sebo twatuuka kama nyumizo olugero lwa birthday no gyatandikira omukyala oyo atuuka tulabulu nnyo kakeeka ngatugamba tewali amanyi myaka gyange tewali amanyi nakuza mwezi gyendinze sijitegeera biki temujja kutegeera ne mugamba nakutegeera dda nenga sina chemanyi ngolo mubuzabuza ne fulenti nkolaki ntegeera abantu gambe nakuza omwezi entuufu ngolo nyiri mama Dubai otategeera nakuza ezo wazaalibwako minga twaite tukimanyi bye mazima natugamba nga agenda okegalira mu nnyumba ennaku bbiri atafulumye wabweru temujja kunjira mazika kyoganaabye happy birthday aganaabye agawuliddemu kyali mama. This one Nyondo Media triplets. I like this. By the way, Mum Dubai, bade sikwanju yanga kumchalo ono and Mama Shimi kumchalo no mulawo no muwala. Nga bwemba wana wemba agala. The same thing to her. Omuchalo natuyimiridde unyonga ba Nyondo Media. Era no banga waliwo mwana yenna waliwo kizibushona ngamba Rozet omanyigenda na kino. Rozet omanyigenda na kino. So alinga sister wange. Mwagala nnyo nga pretending ate naye kimanya njagala. Nini nkwagala nnyo mama. Amanya gange nze Irene fashion. Ambeera wano Shalja. Mama Dubai, happy birthday. We love you so much. Era ogwo mutima omulungi ogw'okwagaliza buli omu. Keep it up. Okay. Yeah. Kirungi nnyo okwagaliza ate mukwagaliza kwekwe muli okufuna. Buli oyagaliza naawe okola ki? Ofuna birungi. Era tukwagala nnyo kino kyotuuseeko kikoleredde. So kati Mum Dubai kosale ku keeki ogabanye ku bantu ndika tugende tulye ku mmere ate munaye tunafiira wano eno njala. Mana nga sinaba kusala keeki mama. Njagala kinene. Mama Dubai Eshikake. Nga sinaba kusala keeki. Mana ende yanziza nnyo. Safira mwebale nnyo omutima omulungi gwe mundaze. Naye nanoonya emyaka gyo. Emyaka ejange tutakiwa Mum Dubai. Senza okulaba mukwano. Mana ende yanziza nnyo mwebale kunjagala ibula mwena olwo n'atubuuza ebibuuzo ne ngamba oba tubuuze. Nembuuza ye bana Irene mukwano tweyanze Shakira webale nnyo okunnimba obulwadde. Wiki nawe nkumiddeko bambi mwebale kunjagala nsaba Allah bulungi bwerere. Madam thank you so much. Chichalo tuseko fembi okulumwe embuto. Bana mwebale nnyo. Yakamala okuntalera Rozet kunjagala mwenna. Neyanza nnyo neyanze. Barakallahu fikum barakallah. On the beats. On the beats. Banange aba Ajef cakes tweyanze yegema badakola cake nnungi bwet nabisanze wenu. Amen. Ate era nga bagiyita Ajef cakes and foods. Era nga cake eno agitukoledde kululwa Mum Dubai walitaliwo n'agamba kuwishinga happy birthday agikoze nga tulina dero hano tumuwadde bana neyanza nnyo barakallahu fikum nsaba Allah abawe bulungi bwe nenga yemmere tufumbye naye tuba tulina okumwogera nga Jeff kubanga naye mama waffe era tufumbidde emmere ennungi tweyanziza nnyo mami tugirabyeko mmere ennungi tubadde tunagirya nate kitumanyi mpoomu. Nenjagala mulabako. Tujja kumukyalira wallahi.
Okay. Come on. Yee. Ne Nyondo Dennis, gwa budde mwacho tata. Yeah, mbana. Transport bajam. So tugenda kubala. Mum Dubai. Erinya. Yeah. Mum Dubai ku 5 ndoza mpaka ku 0. Abufuwe. Okay. Mpaka ku 0. Kajja kusoma. 5 5 4 3 2 1 0. Happy birthday.
kitange tukwebaza olw'ekisa ky'emmere eno gy'otuwadde. Weebale taata kubanga tubadde tetukisuubira. Weebale ku lw'olunaku luno olungi Mum Dubai lwatuuseeko n'olw'ekisa kyo Mukama Kabaka w'Abakabaka. Leka emmere eno ebeere ennungi era mu kino ekyengera nga kyewaffe leka muveemu ebibala era muveemu ebirungi byonna. Mama Dubai omublessing n'ekyokulya kino kye tumuwadde. Nyondo Media tukwebaza olw'emmere eno era tusaba Katonda amublessing amwongerera ddala na buli muntu yenna eyeeyunze wano Katonda amuwanguzise na buli agenda okulya ku kino ekyokulya leka Katonda amubalire ebibala. Nsabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe. So nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri e Lubaga Kabuusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.